Ebbugumu lyeyongedde mu kakuyege w'okunoonya akalulu k'omubaka owa Kawempe North nga kano kaakujjuza kifo ekyalimu omugenzi Muhammad Ssegirinnya eyafa ku ntandikwa y'omwaka guno nga leero abeesimbyewo bakutte olunaku olwokubiri nga bagenda batalaaga ebitundu nga basaba abantu babalonde. Kakuyege wa leero munnakibiina kya NRM Hajat Farida Nambe amutandise na kwaniriza abadde bakulira okunoonyeza Hanifa Mulerwa Kaladya akalulu ng'ono muna NRM eyeekutula ku mugendo neyeesimbawo ku bwa Namunigina ng'enteekateeka eno eyindidde Kyebando Nsooba. Gere bino binoonya kalulu nga 13 ogwokusatu obwa MP wa Kawempe North. Bannange mbeebaza okubasaaka ku mirimu gyammwe. Bano abakulembeddwamu Amin Mayanja bagamba nti basazeewo okwegatta kwa Hajat Nambe kuba balaba nga yali ku mulamu omutuufu. Twagira omukyala Nambi twakinangatano okubabuuzaako n'okubalabako agamuyambeko era yambe mulabanye ekitundu kino wanambazi gatawaanya nnyo negereza omukyala Nambi ono kwesibawo Kawempe kwe kuba nti bwe tulina otuusa gavumenti waggulu mu mukwano gwa gavumenti. Hajat Nambe atalaze ebitundu ebyenjawulo okubadde Kyebando Nsooba, Kaleere ku paaka, Kanyanya kwota zone n'awalala nga bakira buli gy'atuuka ayanirizibwa mu ssanyu era nga batuuze bamuloopedde ebizibu ebibaluma omuli obumenyi bw'amateeka, abaana balonda scrap abazinya oluguje, emyala wamu n'ebirala. Paaka wano obuzibu waffe wano ku paaka kati nga tusaawa eno enfuufu tusaana ku paaka eno nga temuli nfuufu gavumenti otukwatizaako etugulire ekifo kino tube nga tukisasula ssente nnyingi nnyo. Bakira buli gy'atuuka abalambululira ebyo byagenda okubakolera singa bamusindika mu palamenti abakiikirire era n'abasaba bamulonde kuba yajja okusobola okubasakira okuva mu gavumenti. Tukiraba naddala property rate tugenda kubeera nga tugikolako tugisaka bagikoleko musobole okubeera nga bizinesi zaffe esinga obungi nziiseeko nga nanzigale. Ayogedde ku bintu ebyenjawulo byagenda okukola era ng'essira waakulisa nnyo ku kuyoola kasasiro, okutumbula ebyenjigiriza, ebyobulamu kw'ossa n'okutumbula embeera z'abakyala n'ebirala. Segenda gamba muzeeyi nti tax pack yoyiyo njagala mujje mu bungi olunaku lwagenda okutukyalirako wano Kawempe division muwage Ayongedde okutalaaga ebitundu ebyenjawulo ng'atuuseeko ne mu kkanisa eya Voice of God Ministries esangibwa e Kyebando Kiberenge ngeno abakkiriza abasanze wakati mu ttendo n'abasaba bamulonde nga n'oluvannyuma abasumba bamutaddeko emikono ne bamusabira omukisa agenda wangula akalulu. Eno ye mulaba tutalaaga okunoonya akalulu nga 13 balonde baasi balonde NRM nebota bawe NRM akafuko tukaagala ate ng'obuweereza bujja kuba bwa bonna. Yeeyongeddeyo n'okutalaaga ebitundu era nga bakira buli gy'ayita agenda ayisa ebivvulu. Nze Aneti Namatovu ku lwa KSTV aga leero.